Atugambye nti abamu ku bali emabega w'okuwambibwa kwa Eddy Mutwe Mathias Mpuuga y'omukubbo. Breaking news zamubudi hasi malungi agava hawali hemagere wetwogerera sawa zineno. His Excellency Robert Kyagulanyi achikonfaminze nti omukulu Hon Mathias Mpuuga yandibanga hayali amabega okukwata omukulu Eddy Mutwe. Video na hanjikuletedde engeri gye bamukutemu n'ensonga lwaki abamututte aba SFC sina ba police wabula amajege nyini n'ensonga lwaki Bobi Wine naye is next in the line. Nenga tunagenda yo aka video kana madinsa mujimpeleka like wenga sotambula katukire obona abanyaga dokumanya kweno information nadala pana bana National Unity platform kwatibwa kwa Eddy Mutwe likitegeza tino Eddy Mutwe yabade target wabula kigambo kubanga mtino omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi ye main target na ye bali jivuga hao ba files zawe bali zivuga hampola mujukira bulungi kigambo kubanga mbu eri file ya kwasa omukulu amanyikidwa nga General Gaddafi wamune akirewo mbu yeyo file emu yikwasiza n'omukulu Eddy Mutwe. Eri well confirmed ntino omukulu Eddy Mutwe gwe bawaddeyo ne bagamba tino yakulira security y'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi. Nenga mujukire bulungi tino ani main His Excellency Robert Kyagulanyi kigambo kubanga Mathias Mpuuga ebyaddala abaagala munda before elections. Mulowooza mu security ya Bobi Wine okugimalawo kiki kye babala mu comment section awo sokolize engeri omukulu Mathias Mpuuga Bobi Wine yasobole kubanga afulumya information male nkuletede ne katongola ina kyabagamba babekulu mu maaso awo naye halekanyemuko. Sebo ne bannyabo amawulire gendese muganda ffe Self Edward alias Eddy Mutwe awambiddwa abasajja ababadde bali mu black. Abasajja bano badde mu black kuva ku makya balabika babadde bamulinze dda basoose information gye tufuna ku saluni ye eriawo ku Parker View nga abasajja abamu bazze ne befuula abasala enviiri abakola ki nga banoonya wawaali abamu ne bagenda ne gyasomera ku Jinja Kaloli Parish kubanga Eddy Mutwe abadde akeera mu kitambiro kya misa ku Jinja Kaloli Parish buli lunaku ne batamufuna. Bwe batamufunye mu kitambiro kya misa olwalira abasajja babadde bamutambulirako muganda waffe Eddy Mutwe. Eddy Mutwe enkwata gye bamukuttemu olwalero kuba ayitiddeko ne ku saluni ye abasajja ne bamubala akawungeezi zibadde ssaawa zikkunukiriza mu 1:13 1:13 Eddy Mutwe abadde ayina waava abasajja ne bamuwamba. Abasajja bamuwambye ababadde mu byambalo ebya black abasajja nga bayina emmundu babadde bawererako ddala abasirika abasajja abalina emigemera wala babadde abasajja nga 25 babadde abasajja 25 muganda ffe Self Edward alias Eddy Mutwe. Bannange temukuba masimu tuli kumukuba mawulire gagundi okuba simu tuwa mawulire ga nkizo tuwa mawulire bannansi tuli mu nnaku gwe tonkubira essimu abantu abamu bamwabaki muganda ffe Eddy Mutwe bamukubye nnyo kyo ge mawulire genfunye bamukubye nnyo mu nkwata gye bamukuttemu kubanga wabaddewo okuluma n'okkomba essowaani abasajja bakubye Eddy Mutwe abasajja banyodde Eddy Mutwe era omwanyumiza ngambye katongole abasajja drone zizenga nnya. Can you imagine drone zizenya nga zinonye Self Edward era drone zino abasajja bavuddemu nga bakutte emigemera wala nga bakutte emundu ne basikamu Eddy Mutwe abadde atambula musajja watu talina kyamanyi abasajja bafubutuse buli ango omwamukutte kabaddiya omula namusika ensingo ne bakuba Eddy Mutwe ne balwana paka muganda waffe lwalemereddwa abasajja ne bamuteeka mu drone mu bulumi obutagambika. Abasajja ne bateeka Eddy Mutwe mu drone naye oli aŋŋambye abadde ku siini enkwata gye bakuttemu Eddy Mutwe Self Edward mwezo gamba bakutte mu yeekera olyokulaba obuyenje ne busituka ne kavaayo simanyi agambye bwe batyo system bweri balemesa temuddira bunafu bw'abayimbi
kubushuga kotinga ko mbu bapepe kulu babalemesa mbu the big 3 babalemesa nga nesawe no big 3 tuchakola night and day nesawe no the same people you call the big 3 are still working night and day mbu system abayimbi let no one ever lie to you mbu waliwo system your imagination of failures, and this is the type of failures. These are the things that we used to tell, and these are the things I used to tell you every single day. Stop doing drugs. Stop wasting your time pretending like you're doing something yet you're surely knowing it's not productive. Buli muntu ye nazze ku internet kuno, every Ugandan artist or failed artist who has failed has been related to drugs. You write down the names. Write down the names and see if those people were not concentrated on music and drugs. I saw the so-called artist you were talking about, you blogger who was talking about my statement of saying that I can fail artists. Indeed, the comparison was better than... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Aji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DJ omulimu ku radio, you tell me oyo DJ anakuba music wani temwefula mbu mumanyi nyombo mbu mwefula analysis. I know you're learning how to analyze, but don't misguide people. Bine bintu biri real in reality. When I started my music, let me tell you something. When Jose Chameleone came back from Kenya and came here, okay, I also returned after 1 year. When I returned here, I will tell you the truth. Chameleone and the people he was working with could not play my music. As simple as that. His friend DJs could not. And I will even tell you this one DJ that I got a job myself. Nakwata DJ Shiru ne mujja ewa Rota. Ne mutwale wa Elvis ngankoye okulwana ne ba DJ kwa bali tebakwa music wange. Ne ngamanze mu clubs zino, instead of fighting the DJs who are already there because they are not playing my music because I see they are friends of Jose Chameleone. Instead, let me be friends with the owners of the clubs, and I ask my friends, those owners of the clubs, to employ my DJs there. So when I took my DJs in there, then some of my music started to play in there. So it was easy for me to tell my DJs who I had put in there that when you get in there, don't play Chameleone songs. You play mine, because the other DJs were playing Chameleone songs. How difficult is that? Is that really complicated? Common sense?